ekitanda nze sijja kuva ku kitanda banna erema yatuswazizza paka ngavuddeyo nga yetondedde Obuganda tayina wamarema toyina bye weetonda toyina biri byabadde bya mukwano yaddaina okulagako ku Bbawe se bataddewo ekitanda tebatekawo ne kawingi k'abaana mbw abaana bali mu kisenge ataddewo ekifaananyi gwegwa mukwano the thing was about love gwegwa mukwano amazima gali nti Dr. Amuzo ekirika baamuloga batyo Neema alinza okuba yamukwata manyire mawe Masaka nekitegeeza ayina kubanga yamukwata abana be Masaka omanyi nga yakutte ku musajja bwati tamuleka kyeki yaloga Amuzo ayinza okuba kati nalabinga Dr. Amuzo ebintu byeyekola nga si bya ddala nga ina abaddewo ataddewo bwati omukazi amutuleko bwati yetiribojje bwati bali ku kitanda mu maaso ga Katikkiro nyenda bya ngamba pande kyamuza kyeka bakiruga tebamuloga naawe eriddogo omusajja ategereza okubeerawo bwotyo mu nkuyanja y'abantu ababadde wali mukwano you're proud of your wife era oli okebuna buli kyakola nzagala film ekyo kyagonya waliwo ebintu omukazi byatagenda kunkozesa ngaki ngokubeerawo bwanetiriboddeko wali nga ndi mu maaso g'abantu kugambirawo nva mu maaso genda ndi mukambwe nnyo ate promoter alina omanyi promoter nawe nosanyusa abantu bo omusajja naye bamwangambye abadde naye promoter anti kakati mulakwate mumanye kiriwo Dr. Amuza ayagala kutandika ku managing alema musically kale ku celebrity track extra UG olwaleero tukoleddeko wane wa musajja tobangolaga abadde akutte ne tata kitengere tebadde emwe kale tugenda bugenzi kati tutandise olunaku olwaleero temwewuunye entula buli alina wasanga sitama obusitami naye nga kwaniza olunaku olwaleero another episode eya Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi kanso nti oli bulungi tubakwise mwenna abagenze mu kivulu kya Rema Namakula Melodies of Love manyi nali njiyita Strings of Love sogegamba bibadde bimbuzaabuza naye mbakuwalula mpoli ngatto mukwano byo bitamye okukolera ewaka bw'okolera ewaka omukyala ayagala ategeere abayitawo bonna nti bwali kwegamba kati awaludde engatto oli abaana banaatera obafulumya mu nnyumba bajje ebweru naye nga byebe sula olina omukyala ewaka biki byoyitamu bingi bilazewo leero okolere kwewaka naye emirembe tewali naye nga mbakulisa mwena awadde mu Melodies of Love Rema Namakula mwebale kubanga mwagenzi ne munyumirwa ekintu ne mukikwasirira bulungi nnyo wiiki ebadde mpanvu gye twasemba okwogera ne Sula Flexible ne mwana muwala Big Bumper emboozi ennyo yali nnyo ku mwana muwala Politi Nikolo naye interview twasemba okukola oba conversation twasemba okukola YouTube yagijjayo mbu twayogera kulinnya Politi Nikolo simanyi oba waliwo abaripoting ebintu byaffe naye bonna tujja bategeera mu ngeri efaananiddeawo sooka obuze kuba tulaba bannange abatulaba muli mutya mukolikeeyo mu Melodies of Love bannange omuntu yabadde wali naye mukulikeeyo bambi muli mutya kuva kutuma tuli mukwagala shoti eyokubiri ayagala engatta azijjewo I hope buli omu ali bulungi ebyokolera ewaka tuddemu buto tetujja kuddamu sebo ate ebyo binyuma kale olagawa komawo omwami ayomba Ona bamugamba kazasaba ate ayiza afumye ekikomero omugala atakomawo alagawa atambula bwaddeeri nze kati twafulumya omutima tegundi omuntu owamba muwambe akiziwa okufulumako kikomera balagawa alazewo olowooza naye nga anyway tubalirizaako nnyo amanya enze Sula Flexible ye tutudde butuuzi wano bakulisayo nnyo ababadde mu Melodies of Love ekintu nekyo nange kyagalako okumbuzaabuza eyazizi yali ki Strings of Love kati Melodies of Love kati Strings ne Melodies enjawulo eriwa kubanga ziri zibansulo ndoza Strings z'abasajja Melodies z'abakyala yakola Strings yali musajja kati naye nga banne mukulike eyo bannange kyatambudde ddala bulungi nnyo waliwo ebintu byenneekenenyeza ku
ku show ya Leema eyo ebimbe tugenda okwogerako olunaku olwaleero ng'ebadde tebibaawo nga n'ababitandika baabivaako. Lwaki baabivaako? Anti nga biswaza mbo ngaki bingi kati nga engeri gy'ojjamu ku stage abayimbi badde baabivaako kati ennaku zino kubanga abamu byali bibasse. Ngenda kubulira abayimbi abazze nga bakola obugundi nga bajja ku stage n'ebizibu bye baafuna. Eyasooka yali mukyala wa Lutaaya alina matoka twali kulabo gundi yali ku club obligato awo yagira mu kibox ky'ennyanya abatuuka bwa in fact not the city yali club obligato yali la bonita yajja wati abatuuka ku stage bwati n'ayita mbu neyala ku ttaka so netandikira awo kubanga kati ototulwa na mabega omulala yali gundi ono omukyala wa bandi oyo Molini Nantume kirungi sho yali agituumye kiyungu oba album launch twali ku Freedom City bamwetera mu mwana ndachi bagita bataka na kagundi kabatolyamu abafu baba silamu Jeneza jiyajira mbwati lwaki kugambe ki abamulabula nti tojide abana baba bali nyama daleka Freedom City bamukasuke ku stage yayita mbuizi nako katogeza sa okitegeera so bye bintu bite abayibi gravity yagira ku luwa gravity concert yali yakubiri gravity concert yendoze yokusatu yesibe ekintu muno we mutu mu lubuto kyali kimusse walo yali cricket over ne bambusa akantu ne kamujja wansi ne kadda waggulu ne kalemere bwoko nga kadyaminze ziolinga mabina ne zifaayo Jose Chameleone yajira mu kitu oba yali alonkingo ba valu yajira mu kitu ngalinga agenda ku mwezi yajira nga Captain America bagendo kikwana we bati okipikamu okinoonya noonyo mukwata embirizi nga bazisibyo omusajja afa okitegeera so abami baze bakola ebyo ebintu webityo abamu kyobula baabivaako ate Rema the worst thing yabadde ku ndabiramu ajidde mu motoka ekimotoka no kyandibaddeawo yajidde mu motoka naye yawe yatuuse nasooka amalawo akabanga nga tayingira tatafuluma nga motoka yandi buli kyaddeeka yabadde erabika olawe mutwala paka mu VIP oli yabadde abbe mu kibi MC ngawoza nga n'ekintu kiganye nebyo bintu biswaze ebyo waliwo era oba yali muyimbi kyero omulala kintu era kimanje kimwefuulire twali ku cricket oba Freedom City Spice bamuyita waayo ngowayi Spice obwe buze buyitamu yagira ko Freedom City nga ina kantu katuddemu nga kalinga ekimuli bakuba gundi obucupa bigayi ako ka Spice ko kali kalungi then Shiba yali akola concert ze bbiri ku gundi sali wona ali gundi ku Serena nali wabweru wagwa wali ofulumiyemu ne yagira mu lupanka lw'eggaali balusiba wawe bati kati yinga lutuddeko bwati kajanga kamusuuba bagendo sikeno manyi baba yalusike mabega agendo sikati nga kaguwa kaweddeyo kati no Rema sigwe gusoose Rema utwali ku Africana ojukira we yagira mu kantu wagulu akalinga kigeza omwana wabu baddi wabu naye yabusigaddemu yekka n'agenda kubufunamu obuzibu bujja kumutuga obuntu buzibu bona yakoze obuntu bwanjawulo ne ku piki digi walo bwa digi motoka naye andibikoze naye amapiano nako kandibadda yanyenyeze bina naye bagambye mumborwe badakyusa olugoye mu bina likyuka baba de bagamba nawulira mu baga nawulira mu musiria ddala bina lya ddala naye nga lyade likyuka de bagamba wali bali kyuka musiria ddala oba lya ddala oba siria ddala mumuleke wa bina lya kasita wali bali kyuka nze mbanga buli lugoye lyade likyuka ebina kasita obali abadde nga alisanga mu ngoye ayinza okubanga bwe yabadde ng'akyusa nga mu ngoye mugiramu eryamu kitegeeza baali muguliza mu ngoye kuba Spice yagamba agenda mwambaza obukete babanga yamwambaziza ebbina ali naye ate ye Spice yagamba agenda kumwambaza naye ate obukete tetwabulabi bayire masi wa bukete nnyo kubanga figa yesi yennungi eri awo awadde nesi wa bukete yagambye omuntu atalina figa toyambala bukete kati ole mu Uganda abantu abayina manya yagala okukakasa ebbina lye nti kwiriri bwe tuwabira ku stage bakyusizeemu ayina we yakoze wali Dr. Hamza kushana mukola amuzakoleki musajja watu yakabira yamanyira nabadde tetulaba kujja wano n'ogamba ogenda kwogera ku nsonga y'ekitande nti genda gyogerako
babadde ku kitanda awo byonna yandibikoze omwana w'olugave oyo leba tabeera wa lugave omwana mwana wa Nabbosa yakoze ebigambo yazze n'ekitanda byonna byannumye bannange mu maaso ga Katikkiro Katikkiro yatalina mukwano yetondera Obuganda ne Katikkiro yazze n'ekyebbeeyi kyeri gundi yabadde ya mukwano yabandibadde just ekitanda kyate tekyetaagisa fena tukimanyi Katikkiro anti teyandizeewo kubanga ebyo babisuubirayo mu bayimbi there is always something that can go off kati yabadde talina kujja ave yakole public apology yetondere bafanzi ababadde mu Kivulu mu byonna yetondere first listen to the theme yo yagundi ya concert gwama golowooza kikwekyo for me kyabaddoke kubanga first it was melodies of love mu love mulimu ekitanda melodies oleta bitanda oleta bitanda mulavu mulimu dokitamuza nakwata alinga omukazi yabadde amufunye olunaku olw'eggulu oyo dokitamuza abadde ne Lema kati emyaka 6 neze nkubulire mu butu kubanga Lema agenda ogende wake Lema agenda ogende ewamuza yalina bwino wagundi Lema agenda ogende ewamuza yalina ko register ngolwede babaddewo emyezi nga 8 ani nani Lema ne Hamuza Lema akyalese kukwe wa Kenzo ngolwede Lema mupepeta ngolwede Hamuza mupepeta kakitegeeza bamaze emyaka 6 kati ebyo byebakozaawo ku kitanda yabadde ng'eyakamulaba amaddu gakidu sokoleke dokitamuza takola ebigambo anjagazza okugwa mu mulavu everyday nze buli lwendaba Rema mpulira nga njagala ngwe mu mukwano wakagwa mulavu emirundi emeka buli womulaba okolotya nekyo byonna byeyakoze byonna byabaddoke naye ekitanda kati ekitanda kirina sayansi mulala nnyo bannange ffe wantukulidde mu Buganda tuli Baganda buli olaba ekitanda bwotyo sula buli olaba ekitanda bwokugira bulala nnyo mukyakikugira mbampulira nga njala kubeerawo nga ndi masappe nga ndi banneetolooza nga ndi mu kitanda bwenti newenkirako bulabi bwenti nengala yaswaziza Katikkiro naye mmanyi lwaki yakoze ekintu ekyo yabadde amanyi Kenzo ajja kujja mu show kati balumye Kenzo nga bali ku kitanda Kenzo yali tayiza kujja kati bamuyise Kenzo yagambye byali tasobola kujja byabadde alina okubyogera kubanga Kenzo omanyi nze nagamba ko lumu nga tuli awo ngamba okwawukana kwa Eddie Kenzo ne Lema Kenzo kukyamuluma era akyakola loosi okimanyi okwawukana okwo Kenzo yasinga okufunamu ennyo Kenzo yina abantu batono ojjukira bulungi nnyo nga okwawukana yalina emitwalo ndowooza nga 8 plus naye kati okwawukana okugenda okuvaawo yali genda wase nnyoko gavumenti weyayu waawe semyokozo ng'ayingidde kumbi miliyoni kati ali miliyoni nga 2 plus so okwawukana okwo kwamukolera nnyo kubanga yafulumyamu ennyimba nnyingi zisemyekozo simanyi zitweyagale simanyi zibiki zaali nnyingi Lema ye yasirika okitegeera so n'ateekawo embeera yonna Kenzo n'alinnya amaanyi nnyo n'abeera w'amaanyi n'agenda n'amiitinga ne Museveni obijjukira bulungi ebyaliyo byava kukwawukana nga Kenzo Kenzo olutalo yasitulawo olumanyi lwali lw'amaanyi nnyo era Kenzo yasinga okufunamu ennyo mu kwawukana kati mu byonna Kenzo byakola n'okutuuka olunaku olwali alina okukola ekintu kyonna nga kyekukutiriza kulema kitya kugambye ne state nokola post ku Facebook ngayita abantu bagende mu concert kino kyekirangwe kisemberayo ddala kwabadde just kwebuzaabuza kwese kati bamuyita bade bamulabanga ataliiwo mukiruma nnyo nti kuba kati Kenzo muyimbi Lema yali muyimbi ndi at least kali bili bya family okwawukana musobola okubizza ku bbali omuntu n'omuyita ng'omuyimbi neno okumuyita tamuyita kati kankubulire divorce I'm on Rema's side omuntu twawukanye lwaki mba nkwesembereza Fine tuba tuine relationship y'omwana esigale yeeyo nti ya mwana mbudde bwayo naye bino byange na mwami wange omwami wange antaddemu akasente nkube sho gwokimachi Hamuza yataddemu sente era bisinga yabadde gundi sponsor kubanga nalabyeku kampani ya Akron diagnostics simanyi biki bikyaba bakola ku bya madagala mpiso biki ebintu by'amalwaliro bambe DSP naye yiye simanyi DSP yakusigiza omuliro nayo yiye naye yiye simama mbadde simenze bade manyi Akron kubanga bayina edduuka lyali wano waggulu ku London Chambers okitegeera we baali makanika nkubira amasimu banaye buli dakiika waawo ekimanyi kino abo we batyo makanika we batyo nze makanika banzija ku mmotoka
motoka yawa gitunda akajegere kafudde simanyi pini yangu akajegere kali wate mu motoka nze olwa bintu bibangambanga lwakwati mwaka nali yali nkadde ngina nakajegere najugwe mtwalo 8 ngakadde bana mwekali yasungwa nega uli kubangamba akajegere kagudde simanyi akamaso kagudde simanyi akatima kagudde balina omuntu twebangamba nengamba wajigula 8 8 bagita batiyeyo sereka simanyi bali bagitani simanyi teri awo yaite ina kutuku situku nenje sonye nga wa impeche nayenga tugere maso komewo tuli ku nsonga ekitanda nze sijja kuva ku kitanda banna erema yatuswazizza paka ngavuddeyo nga yetondedde Obuganda taina wamarema toina bye weetonda toina biri byabadde bya mukwano yaddaina okulagako ku Bbawe sebo bataddewo ekitanda tebatekawo ne kawingi k'abaana mbw abaana bali mu kisenge ataddewo ekifaananyi gwe mukwano the thing was about love gwe mukwano amazima gali nti Dr. Amuzo ekireka baamuloga batyo lema alinza okuba yamukwata manyirema we Masaka nekitegeeza ayina kubanga yamukwata abana be Masaka manyinga wayakutte ku musajja bwati tamuleka kyeki yaloga Amuzo ayinza okuba kati nalabinga Dr. Amuzo ebintu byeyekola nga si bya ddala nga ina abaddewo ataddewo bwati omukazi amutuleko bwati yetiribojje bwati bali ku kitanda mu maaso ga Katikkiro nyenda bile ngamba kyamuza kye baba kiruga tebamuloga nawe erodogo omusajja ategerezo okuveera awo boto munkuyanye y'abantu ababadde wali mukwano you're proud of your wife eroli okebuna buli kyakola nzaba ngo profile amito kuchagonya waliwo ebintu omukazi byatagenda kunkozesa ku ngachi ngokubeera bwana etiribojjeko wali nga ndi mu maaso g'abantu kugambira umva maaso genda ndi mukambwe nnyo ate promoter alina omanyi promoter nawe nosanyusa abantu bo musajja naye bamwangambye abadde naye promoter anti kakati mulakwate mumanye kiriwo Dr. Amuza ayagala kutandika ku managing Lema musically kayemba mugobe anti kayemba ali busy agenda mu bya parliament okitegeera bigajira emyaka babadde webbanga ddene salongo babadde webbanga ddene nekade ekizibu ekiriwo nti omanye egyo emyaka egijja ebiri Lema ndowooza agenda kuba weze emyaka 10 mu music industry muno kati jukira kayemba agenda kubeera mu constituency yeyewa ng'anoonya kalulu pressure ebeerezeemu ne parliament ajja kuba takyaliyo ng'ali ku ground anoonya kalulu okitegeera kati Dr. Amuza ayagala amanejinge mukyala we kubanga eno concert bataddemu sente nyingi kyogere nze siyogera ku baana ba NU nedda bw'oba tebakoledde bantu baabo tebatawana tuko yanti bakomawo okunonya akoze enkoma nsimbi eyo tukayimumanyi kiri abavubuka bonna tetwagala mwayirize nga muli wano Kampala nze simanyi byakoze ne byatakoze naye njagala bwotuwe byakoze abeera nnyo enkoma nsimbi eyo ng'abeerayo nekyalinze talenti abavubuka bagulidde emipiira basamba emipiira buli kimu abakadde abayambye akoze nnyo manager kayi mugirane mukisikira kwerinyo bayo tutabashira twagala kumanya solo akoledde ky'abantu babanga bakoledde well and good okitegeera naye gwe sula tojja kujwana tugana nti akoze mpayo bibiri kale ati ekyo kugati abavubuka bamukirizamu kuba abakoledde nekyalinze abavubuka manyi bali bangi nga tebalina mirimu n'abafunidde emirimu agifunyeewo agifunyeewo kiringa wono ngamba waliwo ono yani Alozias Alozias mpoza atwala bawo bebage wali wakatolo bwamu abakoledde kiwo awali wakuli kumpi bukoma nsimbi wala abakoledde kyabaawo andi kakati oyo naye anti kadi yagulangule yagipostinga mbu biyo 18 mu mekoba kima kyenda mu nnya abantu balina stani mu mutima ne mbwongo ani yalabako ng'agula kaadi kati nti alina lisiiti nti nga bataddeko bwatunda kaadi bamuguliza mu toyi oba nyumba nga bataddeko nti baguze kaadi bino byonna tubikola naye tugenda mu kulonda myaka ebiri egisigaddeyo kati bw'abagamba yagula kaadi yakikolanga ye era ekitamanyiddwa kuba abantu abamu amaze kankubire balinanga omuze balinanga certificate za NUP ze batunda bwavira mu parliament abatabumazeeyo
mwaka gumu Mugambe yagamba abantu be Lubaga temwina kye mu manja siziika. Mbaka afuna sente meka. Zijja sente zange. Oshegera nesokezo Nezi yabateekamu nnyingi. Yabateekamu meka. Yabateekamu mpitirivu nnyo abantu be Lubaga. Yabategulya zi boda buli stage eye Lubaga. Oyo omusajja alinawo boda ze. Zanyu. Ze oyo gundi oyo yani oyo. Alozi fako ye. Kati zize. Alozi yasi nanyini fako. Sente. Bujo nanyini fako. Oli omwana gambye mboki yakoledde abe Lubaga mbafako katobina bafuna lya bwere. Bokolera ku bwere. Nje kole simanyi Alozi yasi nanyini fako. Sajja mugagga nnyo bayi. Naye abakoledde kyabe. Ffe tulina no Serukenya. Wogenda ku mufu. Tenti zibaawo n'ebidongo bibaawo ne ambulance alina. Ambulance oyo muwolereza. Serukenya. Yewasabagabo. Ndeeta tujja bawolereza nga temutuwaayo naffe ssebo. Serukenya. Ate ngoberera nnyo ku Facebook. Musajja w'amaanyi. Naye kati nze tugenda ku Serukenya nze mbadde ngamba abantu bamwongera akalulu. Ate Derek. Ku kitundu kino nzolaba. Derek wa East. Oyageze bugezi naawe akoledde ki. Sebo yagamba we are taking him. Kako video mubanga tumuloze ka video kako. Mu myaka etaano nze mbo president yasindika mu musimane wa kusoma bya security. Envelope yantwala. Okitegedde? Senyonyi. Oli wanakawa. Yantwala era ndi mulonzi wa. Abana beyo kunyirira. Yakoze eki? Senyonyi akola. Abeera nnyo mbisa by'emipiira. Anti katwala abantu ekya sports kuba kuma bantu bumu n'abavubuka okitegeera n'abantu kutumbula bitone bya era Senyonyi singa baleta koze singa tali waali kati. Besides akola medical camps almost every month ne bagaba eddagala ly'obwerere olaba eyo naggulu ayina awe bali bakamulonda sente ze ezasooka yagula ddagala na bitanda naggulu. Togamba sente ze ezasooka. Sente ze zasooka yenge kuba yazikola mu kirala kuba yali kwekubako envuvu. NTV yali muwagika. NTV yali muwasente. Bangamba. Ayina ekizimbe kyasitudde basayidiwa. Kisoboka. Mbokyamaanyi. Nedda nnyumba ye gye yazimba. Yazimba asula wayi. Lubaga. Mumukole mutya wennakawa era gy'asula. Niye wasa omukyala we bami mukyala muntu mulamu. Naye nga Serukenya mwongera akalulu. Serukenya kwogera ku manager wa Lema ow'ebukoma nsimbi. Yakoze ekitweyo. Nawe kyokogera Serukenya wano musaabagabo nti bw'obanga waliwo omuntu alina ekizibu oba mikolo oba biki toyinza kugenda kumufunga tepolitenti ya Serukenya. Toyinza kugenda kumufunga teri bidongo bya Serukenya bye bikola. N'omulaba nga naye atambula talina ambulance. Tuzaba zikola mu zitambula. Oba olina obulwadde buli obukulu. Omanyi transportation. Olina akawuka kaleta mukenenya. Gy'oli yateekawo transportation oba oliwa. Olunaku lw'olina ogenda ku ddagala. Yes. Balina okukima bakutwale bakuze. Nanga nti ze nsula edima Kindi West. Wala ni sewanya. Oyo akyali musibe. Oyo akyali musibe kuba yalina okukolera abantu be okutwala mu kkomera. Naye nga igwe basibwa musiba naye yali akoze eddwali. Naye gwe omukyala okimanyi yabuze. Naye yali alina. Omukyala okimanyi yabuze. Aliwa. Mukyala wange. Ajja. Bamututte. Tewayinza kumutwala. Naye nga tuvudde mu lwali. Babaka ye baalonda. Betereze yadde bano ya nze ndi point black and I'm always ndawali nilivuka ya comedy lijja dina ko lyagalo sikukulu bajjamuwa bwaba gwali ato manyiri wachi atayaka izo kwaja nawulide mbajja mufocoli wakuza kadi ati kati olaba wakadi yayecheza ye yagambye tadda ye busungu bungi nnyo yagatadda mu kusasula ezo sente kubanga kadi yagula abulimba bagenda through vetting ali kakati ekizibu ekiriwo kimanyi nti oyo wafako yanyiziza abakulu mu NUP yakoze ati okuba ezo lisiti gye bamuwa ng'aguze ekifo n'agiteeka ku Facebook tegeza n'abalala baagula naye kiri bwe kiti abantu bwe baali bajja baleeta amaanyi ng'owakitandika kiwuliriza kyogamba nze ndi NUP kati oba oli bwe mutunda kadi tetutunda tewali kadi gye batunda kati sente ze bajja ko naye bazikogera nali sinagenda mu NUP nze nti kubuulira divorce bwe kiri divorce
gwe flex twagala tufune ku kwa Rosias oyo Arosias mukasa Rosias atubuulire yagula kadi bagimuguza bati bagimuguza gamba Raj baba nyini we bali bakajja baleeta amaanyi olaba NUP nawe bw'obaano ng'olina ssente zo osobola okugenda n'ogula certificate ku ssente z'oyagala kababuli effect erimu ekyo ekintu ssente zo ne bakuwa receipt kati ayinza obba yajja ne yeefuula nti aguza certificate ya NUP nga member ne bamuwa receipt ye n'agamba nti banguzizza ki kadi naye nga kye batunda it is the certificate omuntu ajja yonna mitwalo 5 10 kati oli ow'ekkumi atuwuliriza kiriko kiti bibanga biddingi oli asobola okugula ssente gy'ayagala okulaga support ku kibiina bamba nze kambabuulire ekifo ky'erubaga ekyo kyali katolubwamu omugenza omule mirembe ye yali alina ekifo kyaliko embiranye y'amaanyi kisookera ddala omukyala gwe bayita Guinea Nassolo yali alina okuwangula si yali mu kadi ya DP yali ku kadi ya DP ng'alina amaanyi mangi nnyo akozesa ambulance z'amaanyi nnyo kati aziteekawo bazitwala wozi bagenda okutunda ku Nnyondo oba wali we nalabye we nawulidde bagenda bitunda oba nakasero wali nalabye zambulance bagenda okutunda wone gundi ani ono gwe bakuba akalulu ono atera okuwanika buno yaani alwena bamukuba akalulu ne wa Sematimba yaani gundi abera nyo ku Twitter oba ye Paulo bichi oyo po bikoze bichi po owoli ya naye ayina ambulance sigazinga nantera wekwatawuze wengambira omuntu oba tewajja kukolera abantu nedda wadde baba bakubya ya Nassolo singa ambulance yazirekawo ne zikola mu kisanja kyono osanga kati yajja Arosias embabuli abasajja bateeka ssente olaba Nassolo yateeka ssente nyingi mu kalulu in fact embiranye yatuuka nebeeranga wakati w'oyo omwami wa Fako yaani oyo Arosias Tiggi kubanga oyo omusajja atandika okulanga ndooza nga bulamu n'emyaka 2 because yalina obuzibu bumu nze kambubagambe nti yagenda n'akozesa waliwo lediyo mu gyeyakozesa sagala gyogera linnya kati nga lediyo eyo oba oliawo nga omu abadde akiikirira ekitundu ekyo kwabadde akola kati ng'ayinga ayagala okugulirira okakasa nti ye w'amaanyi nnyo era yawaayo ssente zaali mpitirivu ne batandika okumulanga bamusoma mawulire bamusoma mu birango bamusoma okuva ekibuye okuva ekibuye ku round about paka nsangi mwalizo omukulu oli atuwa analysis yakuba ebipande bya Arosias Mukasa yakuba ebipande okuva ekibuye paka ndowooza nsangi yayingira nejatakiika okumenya ateekamu ssente nnyingi nnyo ekitono nnyo oyo omusajja leka yateekamu biliyoni nga 2 mu kalulu wakati webanga kumpi biliyoni namba yagiwa NUP afune kadi ati yali biliyoni kati obukadde buli bumeka obwo walaba bumeka si 98 yali anti 98 bukola biliyoni waliwo kati omanya era waliwo obulala bwe yaliisaliisa nawe tukola biliyoni ate basindi kokono n'ekibiina kyaffe nekati kamba bulieko ate basindi kokono n'ekibiina kyaffe waliwo abantu abatagenda kudda mu parliament baliza NUP nga yaba frustrating okugeza nze waliwo n'abantu benalabi kati nga bali ogala kazi we Bashir Bashir agenda kuddawa Bashir yakoze akityabyekawo empasula makindi mu kizungu asula munyonyo naye alaga takomawo mukoowu nga kati waba takomawo alagana galiwa azimbi amasomero bayanga ku TV Dayton director mwenyewe okakasa Arosias alina essomero Dayton bujo lya Haji Bashiri ani gogambye atagenda kudda kati waliwo Jimero nga tagenda kudda yani oyo mbaka weyo nsangi bayita nsangi wani yopi anti yagenda kuwa muhozi twaha kagabo oyeta swala kudda yagamba kati waliwo utalo luli Masaka olaba kimanya kabonera eri musajja wanga wako nani abedi bwani yesu wako president oyinza kusala wadde okudda ojuke byayogera ku NUP kakati ne bagamba nti ne we Masaka yennyini mpuuga mukungwe naye ayinza obutadda olutalo oli Masaka eyo bango babana bakunga ebigo katono babatte okunga ne mujja kunga yabe Masaka temujja kyogamba mpuuga ayinza okukuma nga tali kadi enu mpuuga bayinza n'okumuwa obwa minisita mweshafo ya Museveni yali mu DP kati bwe babasala DP buloko ne bagende mu DP ekyali ali president nga ne president akola ne Museveni mawu
Dipi yavaawo. Okitegera. Dipi revamp. Awa. Sande bazi. Kiringa FDC. FDC eriawo kati Dawuda Katonga. Semuju bagenda kulonda obukulembeze. Kati Semuju agenda kudda ku kadi ki? Semuju yene wajjanga ali independent. Ajja kuwangula. Kubanga olode mu NUP bakola ekibiina. Bamuwadde obubaka. Bamuwadde ekifo mu NUP era nalabe kosajja wadde babalayiza. Kati yene wabadde azenga independent wadde FDC yuga. Boboy tajja muteka ko. Nupi yali taddeko omuntu ekira. Waliwo ebifo kiringa wate. Nawalutamaguzi NUP tesobola teekako. Era ne kululi tebateekako. Walutamaguzi? Tabasa. Nawuli yalutamaguzi ali mu lulime ne muluzise. We nawulira. Atya. Njakuwulira nga off camera. Amma bagamba ebikolwa byo. Kusobola bikolwa bye. Talaze. Oshitekeera. Baba mu bikolwa bye takoze. Si epike. Lewo wali otuuseeko ku ground. Tiyoga ati tutamaguzi akoze kino. Naate kale nga tuze mwana okukyose. Kubaye. Komu kwogera kati. Yali ku TV. Nagamba lwomushana nti oli munyampi. Oli kanyampiri nnyoko. Naye lwomushana gundi akoze. Oba mbigambo kale. Naate tubi mutudde mu kyamazima. MPN omugaso gwe kwogera mu parliament. Talina gwe kimukakatako kujja kukola luguudo, kugula za ambulance, biki tekiina. Kati abayogera biki bata. Bane mukyala Emboozi Kabalaza egenda maaso. Nedda tutube. Emboozi Kabalaza egenda maaso. Aho badogamba. Tekimukakatako. Kugula kintu kyonna oba kukola kintu. Yo mugaso gwa MP mu byaddala mu mateeka ayina kuteesa kwogerera abantu be. Era MP ogamba MP wontu takoze nga mu parliament tolaba bwa kwogerera. Manzi njogera mazima abasinga ne munyiga. Machi ndio oyo omulaba. 2026 balona bagenda okuddayo abaliyo kati. Wanga machi ndio nawa NUP ge mazima. Kuva ku Saabagabo David Serukenya. Machi ndi East Nyeko Deriki. Machi ndi West yani oyo Allen Sewanyana. Ukiteke so. Na ye zembera nyo ku ground. Nani atagenda kudda? Kale abantu bagamba bakatwa abatuma kutuwere simanyi kutuwere. Nyeko yasimbye ebitoke gimuvudde kwa. Yasimbye ebitoke? Mukube fu. Omati basimbe ebitoke. Ale yasimba yeka. Bwe basimbe ebitoke. Ne principal. Ati mu basimbe ebitoke. Abali bifaya. Yali smart ngasimbe. Yali smart n'asimba ekitoke. Yakwata mu ttaka. Otwala omuntu akotte. Ye motoka ye alina tuwarege. Yagipakiramu ebitoke nga bingi. Yabijjawa. N'agenda wa accident n'afunayo bifaananyi. Bana nedda. Muli kuba bakaba abantu muvuula nedda. Emboozi sigirimu. Sigirimu. Njeganye. Kuba ekifaananyi kye kyali ebitege bulungi. Maya gwe kuba ekifaananyi nga ogamba we bifaananyi nti bumala okutinga bikiikire. Neba mtetwanga oyoke aya. Tetwanga agadde babe. Cameraman we. Aya ku bifaananyi. Kama Ibrahim. Yakuba ebifaananyi. Ye cameraman we. Bave mu parliament. Emboozi Kabalaza bagamba. Ebintu byabale bakoze zo. Omunira alikiriza. Ngachi. Ne mukimanyi twabadde ku Rema. Tuvuddeyo ka tuli kwabaka. Emboozi zaffe tezigatta. Era bwo tulaba ngo twala nnyo serious. Ne twogeranga abasaaga naye nga mazima. Mwagala fuka bakaya. Emboozi nga yero ini bajjamu wakati. Rain. Nange muwagira bamuwe. Owagira Rain kadi. Agenda sikukulayo ngambe agenda sikukulayo no kumugambe gwabuza kadi. Alonjeko kimala. Eyo yo lubaga yasala yatusala. Buli agenda yali yabuli. Obase twa watali. Adabano gotubiro jikwasa. Mutabani wa Katono gwamazi. Tena mutabani wa Katono. Si Katono si yabaleta. Oyo mwana yava mu academy ya Katono bwama. Ngabakolanga ku believe. Basulanga na mu studio anti TV yali nga mu garage. Njimani. Kati nga basulu oba yali producer oba yali manager oba yali. Rain okay. Kati buli agwe baga. Bonna kulyamu buli. Bonna kati eyo lubaga twajiwayo mukama yataka twala. Oba agenze taliyo muntu alisiria. Mulyanya magenda kujja kuba loli meya. Temutukoya. Tekisoboka kuba yogeza manyi. Temutukoya. Ekyo kitamwe. Abeere naye abeere gyali agumireyo. Edda anti kakati olaba Mulyanyama fetumwagala nnyo kubanga musajja wa Makindi mu ate byakozeko byeyogera. Mulyanyama akoze. Wano mu Makindi. Engude zonna zolaba. Yali kusaba kwa Mulyanyama. Ye musajja ayogera
nenga akola nokola wala bogere bogezi tubala kigenda kuba mwembiranye ani agenda omulala ati kakati nze waliwo ebifo byendaba nga wokigendamu kati ngenda ko example yakalwa kawedde akirimu yanse Lord Mayor Lukwago yagamba twali ku state kugundi awo yali bagita bati ya KCCA city hall Lukwago natugamba government eresani okunesimba ko tulesera gadi gadi ekyo ne wandigida ndugati wo ate omulala kamiliyoni ate omulala innocent kawoya ate omulala kugamba n'abantu tunagamba sigenda kuba campaign era Lukwago talina campaign neji yakuwa mukalulu wako walina okwogera abantu bonna bamulonda ki okitegera bamulonze yalina competitor ali serious kati ne 2026 singa bakera kumaja ne bagamba nti Lukwago bamutaddeko mulya nyama ali mulya nyama nawulidde ne ono Nyanzi muganda wa Bobi Wine tina yata yagala kujja kwesimba ku Lord Mayor ate bamukuba akaluku bwe MP ati kati akuba kutagala oba bamubakalu nawe baddamu ne babwala usimanyi nera ne babulira sereko yamusingako 10 kibichi sereko yabakalu Kanyanzi banange tochikola teyakabba naye mazima gali nti yakabba chogere yakabba sijja kyo nedda se banange yakabba ojafuluma wano ogende ochagala kwera mu Emboozi Kabalaza Leo matubere ebintu ebirala ebyamazima batenda gamba waliwo ebintu byeturanira yakakwata ebintu byeturanira Lukwago bwakomawo ekisanja ekiddako mu butuufu opposition tuba turanira bwerere kubanga byeturanisa abantu kulwa mu ntebe oba gwokyakimaki nzina limanyize kumanyina gendo nekisanja yali talina kukomawo ngendo zali kwanga Lord Mayor Lukwago okitegeera nzina limanye ekitebe nti ekifo bakita Lukwago zabakulembeze omuntu yenna ayina omugenza ogula mirembe Lukwago yakamalako emyaka emeka ebisanja emeka saabiri agenda weza abiri ebisanja bina nebagamba netubera mululu kakubikalusekoyo salongo tubera mululu kati tuvudde ku nnyeko yabuteeka mutuwalege yapakira ebitooke n'ettaka mu motoka nambala bulungi esuuti nambala neboots nekuba ekifaananyi ng'akozize bwati negamba banda strago bagitaddemu nnyo katemba n'obubadi balinga abamu abatakati embaga z'abantu zikuluma tezinuma naye ate nedda bali bulijjo balinda kyokuwasa embaga kati bafunye kasente sewanyana mbaga nubiyanidi mbaga bakusomera bulindako omwana alina kyayogedde nga kituufu nti balina okuwasa embaga kuba abansinga bali bagamba mbu simanyi bapanka mbu basiyazi nibagamba kati ebyona tulina obikola bakakasa nti ffe tukuba ki tuwasa bakyala kati mabagamba nti bali balupanka abamwe baliwa aji yawowa tetunaba kugira aji kati webasimbazira yawowa naye naye ndowooza okalu yenda wafuuka MP wawa akikirirawo nyange simutegeera sajja bane mwamugobera mwamujjukira omumanyi kazi bwe Bashiri mbazi tali kubulekulembeze bwa ujja ali kubasimawo okubwaki Nzita ojja kufana omusajja woze wange mwagala nnyo bannange yali atuwadde ki fana musajja we sebo banga bwe yakuwa yatuwaki atubulira gwamuwolereza nice lady ogenda kukolayo ogenda ku myaka 7 eri ku online emanyi n'okuwummula neetadda balese bima bipya yayira naye ono omwana agenze tolotera enkoko nga sinungi ayinza okweta gundi wani abadamba ayinza okuba nga yambyepinga nga tuse okubiri simanyi ne namba sigimanyi naye nga bye bityo bibeera mu ggwanga nsi yeye yandibadde naye nga twongerako okutumirako tata Kifengene wali mu USA tata Kifengene obubaka butuuka bulwaka bwe butuuka bujja sola bako kyogamba tata Kifengene tweyanzanye tuliraba kuki kubanga tata Kifengene yatugaye tubuyo tuba tukoze
ebyokulya box kibeere wano oba otekamu kigere bwoti teekamu okitegeera so era tuweze enkoko ya KFC ejjasawo yonna njagala wejja Jacobo wejja osobola okuba ekifaananyi okigaziye ku screen kwoti tata kitengene akikoze toyanza nnyo toyanze yakuwa sente z'emmotoka ezi emotoka yeraga milioni nga 2 naye ze yampaako zikola zivanga mu 2 kati nawuliraga nti tata kitengene abikoze byonna abikoze ate omuntu wakuwera kumpi akakadde aba tabikoze era naŋŋamba nti tofaayo mu process awo ngenda kwongera ate kuwena etiketi egenda e Kenya yes tetuza wange mama kitengene kuwa wano nze ndi single oli single olimba banne abatuwuliriza era ndi single era tabeerayo yo omusajja anoonya ekikyala nga nze shoti yakyo nga kibyogera okitegeera mukube waidi akitegeera ekikyala nga nze waliza muli nenoobulwa banne ennoonya tata kisengene lindako wama tunuze no kamera toyinza yisawo omboozi eyo nti oli single tata kisengene wali mu USA tulumya bwavu tukutumiddeko ogamba otya ebintu byonna wabikoze emmotoka tugenda gijjayo anytime tubenga tukwasaganya embeera nga bwena otambula naye era nkwebaza olwa tiketi ye Kenya gyogenda okumpa mu maaso awo nze nagyebaziza in advance ninogendako e Kenya kwegamba byonna wabikozeeko accommodation byonna bikozeeko ebyokulya newegenda osula byonna yabikozeeko dda wano ku celebrity track nanti tutambula fenna kati sula nayo njagulye tiketi ebyokulya tata kitengene yabikozeeko tugenda genda e Kenya passport yo girina passport yo girina ejeje wa wali olagawa tubanga wali ogenda mu Uganda wenegani ngagenda fuke kadama tata kitengene tukwebazizza nnyo nnyo essaawa yonna kale mpoze Kenya tugenda ddi tosala mugambo agenda kumpa tiketi n'esente byonna byabikozeeko yabikoze byonna era omuntu asagamba nti kandabe abakoze ati wano mu Buganda tomukubira obadde omukubira mukubire asooka omuleke aba muleke akamukubira ajja bulooza nti muwayiriza ajabbira bwaganira awo kakati naye nga ababaka batakoledde bantu baabwe 226 ebadda temukombe bibuno wonedde ekigambo kisava ekyo ate kitya omubaka wa palamenti ate tebakola tebabikola batandise kati bakuwira kulo busimu ate bajja twetaaga bonna abatusuulawo essaawa ejja bagenda twetaaga kalema kindi oyo ate kati temanyi abaana kola kati wano bafuuti soja bayine ono obadde okimanyi fuuti soja kati bayine ennugu yaabwe essaawa zino waliwo yaabwe yabalimba nti wetuyitamu ndidda nembakima kati babaka abamu tulina abantu betwarwanirira okufuna zikaadi zaabwe naye olwazifuna ate otunguliza munze nuza muoli atyogera sebo tulina abantu betwarwanirira okufuna kaadi zaabwe naye olwazifuna tebadda bakweba n'okuyitako ajula kuyita nga yeyisa gwe musiraamu oyo musiraamu ki ate mwe mpya abasiraamu ba MP bali bameka kazibwe kazibwe samwagalirawo era sarwanirako ku kazibwe ye lwanayoko yekka nalinjagala roy muleke kazibwe ali Semboga nali njagala roy era ebaawa kati yaddawa ateze wakati bino kazibwe takosa gamba mungiri nedda nti kati ate naye weyayiira senga yali ategedde yandisigaddemu nga running party activity ate abadde atalwana abadde tajja mu kitebe nga tabeerako mu bya pate senga yali era bwajja mugenda mu wakaadi ku busungu bwe mulina kati waliwo abantu abazimbye structures kati kawempawo kazibwani kwe mwiza okuwa mwebali abantu babeerayo basi munyagwa tisti munyagwa mumuwe akomewo nga independent wa FDC ya bamuwe munyagwa agende mubaraka keya asimanyi munyagwa keya abantu bekawempa naye asula mu Kimbejja asula eri buddo eyo kawempe niri alina yama kamusajja musiraamu kawempe agenda nayo munyaga keyazi
abantu be yabawa. Buli yagenda ne bamukuba akalulu nga alina kyagulidde abantu. Yagenda naye. Etwatu twalonda leero ne babala akalulu. Motoka zazi park zange nze kinuma kiri kimu. Lwaki ababaka ajja mu constituency katugeze eno katugeze no Sabagabo. Ne tumulonda nga ye David Serukenya nenga asula muyenga. Ngane tutachajjayo watu. Abamu ye. Abane muve ku kazi. Asula wakazibu. Kazibu kimanya kamusajja musiramu. Asula wa gwe jomanya asula wa. Yogera nti asula wa. Nze mai TV eri kusala malo. Asula wa yogera ogenda pa wano sula kweno. Agenda asula wa. Wa. Sina kuba yoluseke. Sikubayo ne nsagala. Ayo boba tokuba yoluseke. Situkuve mu kamera ogende. Okuba yoluseke. Sikubayo ne musiramu nange. Kati mbutubikirira abantu kubanga musiramu goba mukatuli kyamu. Akoze. Nze naliye kawempe eri eyo South Kabira mambuka makiri mambuka. Segirinya atwala wayi. West North. Kawempe North. Segirinya yawe. Bulideko gayinga agamba nti agenda kuza. Personal secretary we. Agamba nti anytime akomawo. Nina wakoma kijja mweta kisemyaka 3. Anti era jimumala jino. Naye mama abantu banakolereranga bulwadde. Tugere. Tukolera abalamu ngati batukolera. Katukolera omulwadde abirenga mulwadde tufugenga mulwadde. Hali kati chota bali kugundi kusegirinya nti gundi ono gundi wasa psychology ya nana wasano abya kusibuchanga bikoma Sulaiman Chidanda Latif Sebaga Latif yana said okubaka kuyegi ayagala kwediza sazali constituency ya Racha Zekat Rachi bwe makarashte yakoma Latif yafuga abeka mbeno ze myaka ngaga abagaza ade olaba America yagala okudda America yagala okuba America jagenda agenda akonjira Hildaman ndio kujambo akunganyiza abantu baba ako kyabagamba abagamba mbayimbiremu kati akolisi muyiye abaita zungulu bazunguli zije bakubira mukola gawo abayimbire kubaka liyokola abantu kati abakolera ki America yabakolera ki America yabakolera ki abantu bewa baba ne eno kati Emboozi kawale kyetandise babaka ku babaka no tubulya bye mutukoledde kwakati obudde bugwayo era bya mama America tujana leta babaka bamubatule Kabalaza no batubulira okoledde ki abantu Mbutufuki kije bakoze ni America byayobera sibirunjo okogera kumbaka mboli mfo cyo kuyimba ha soka tusirikirire mu kokola alinda ko mfo cyo kolera abantu babasanga balina bakolera ki bayabera mu parliament umbe bisanja ngabina mama America mwana kefusi ngereje unya omaje unya ne wano katuse olabagirese watenga lese nkoko mbisi ajizayo kumanina oyo bwojo Azo gamba nabade manyi mu ngamba ya kusala. Izo mutwa alimisi. Nenga America abantu yabakolera. Ojoko ko ya minister wachi. Byafuna. Minister wa trade. Yakola ki? Era tulatu webyefuna byaffe byali nyatubiri. Kati meka jamaze esatu manya kitufu bana mawokota. Hildaman bwa jobba mbwajje wamu abayimbira buyimbizi. Wabi ebigambo by'omukyalo. Soko kwata omukyalo oyo ng'aleeta enkoko. Nenda ne mulekete omukwata. Soko kwata omukyala ng'aleeta enkoko. Twagala kumanya. Oleeteddeko n'ekisoda. Soko kireete wano ngiranye wako. Leeta eno baaba. Ate tutumize ebyokulya ate ng'amba tasikinywa. Bana tata kitengene. Teeka wano baneeze. Soko teeke wano tata kitengene tannalaba. Lindako. Sprite atuuse. Lwaki bana abasajja ba kampani nene tebatuwa omulango online. Bajjatuwa. Nina kuzino kyaka bali mu kutunda Sprite ono yakomye banda banya 7 up yakomyewo mulete bucket y'enkoko bananga ate kati muna atali mu kamera tali ku nkoko soko lete bucket y'enkoko yakoma okufuluma wae gwali mwaka gwa ddi twamunyako ddanga tuli bato nesoda wena kuno takyayita mu nnyindo byagwa mwaka wowo kiki nedda luli twali bato nga tulina senyiga kati eno girasi ya plastic lete ebyokulya bannaye tulabe KFC netuuse tata kitengene ansubira ya mixing soko nkwati iwacho nkwatira mu kikupiya soko box ya KFC balete mugamba nti
wa munagamba ki mwogere bamwogera ketata kitengene akitukoledde yino kibaketi tuli ku KFC nenga temulimu yakamulali a bucket full of finger licking good babade ko temujikeberako ndaba mixing okikuta bulungi okyetolodde tata kitengene nakyo kwatako ne munda bifi bino bijjudde biyitirivu kyo kya mitwalo wa emeka twala 37 kati tata kitengene kyatuko tutoleko ebbali no waliwo abatutunulira omukyala nobadde manya agenzi manya bakazi bano babwe bato anoba nakuleka wa ngalabo olyo umulyako wikirivu lozo ulira ofa muli wikirivu so compare city on balance wala imwe bayayimwe tebatadde mu koko ya kamula alinze mbabuulira temuli nze mbabuulira osooka n'okebera ng'enkoko temuli enkoko ya kamula limu temuli soko kwate nga biyise ekintamya bigundi era kuno nze ndyako kifi kimu kyokka temuli kamulali naawe ina kamulali wano oli muyindi togenda nagyako kakati soko bale ebifi byabali osoka kunaaba n'ogisangawo anko enkoko baginaabira engalo jangu wano wikirifo gyewo ekifisebo kamera tekuboola jakobo jangu ogyewo ekifi sebo jangu jangu obadde astopinze dda bebi twagala kifi mwana tebirimu kamulali fe mu family yaffe tetulya bintu bitalimu kamulali jakobo jangu ogyewo ekifi onkutenga ndi omulumu ekifi asooka gyewo ekifi sebo kwata okasavieti ka toilet paper nite manju naawe kamera erikodinga itambula erikodinga ate ebekulaba gulawo kale balage bina show them the nyash babe sebo obadde agala soda yabadde akusudde ekigo oyogera hanga Saima ayinza okwebumba ebbina lyamu Saima wanna Saima mwekiri kiwalaata enkoko mwete musoseke nkoko bana basajja bapaaki kyemanyi waliwo n'omulala gwe kyakituuseeko KFC mulimba omuntu wakugamba nti njagala nkoko erimu kiri otomalaga mu parkingira bintu bwebyo bakubuuza mubuuziza ne mugamba teekamu ebifi nga bisatu ebitaliimu kamula ate bisigadde biteeke eringa akawunga bebe afunye enkoko ffe tubuubiika ate gumanye tebere soda naawe naye nga baba bakazi bwe Bashiri mbaziira kolera abantu be yadde waya sente ze ajagera kumpa mulimu ku Nice TV kati nno si yakugaba mukazi we yali yalinayo mukazi osooka kukubira nno abewaka muteekeko Nice TV yayira ade uya akola ne radio tata kisenge ne tweyanzizza nakyo sagambye Jacob alina kyadde ateesa agagula TV ewuwe talina kwatulabira nena gyomugulidde naye tanaafuna amasanyalaze ga kuyingiza amasanyalaze mu nyumba agenda kuddamu agitundu negwe Emboozi Kabalaza y'amaanyi tuli mu KFC olaba babeera ku kamera nga boogera ekutunda munanasi aliyo glasi ya plastic agistebodo
Yotebera glass. Era glass. Tumbler. What? It's called a tumbler. Those are the tumbler no mulembe. Glass yeno. Ikiri funo lya mpola yadde gwagirese. To. Looking for it in there. Kasuku ayagala okulya naye kakasa eno baba toliiko. Kasuku namulaba murema alina kibebi ekimutudde okumpi. Omwe Kasuku kati bamutegeera nti waluseke ne batalusinge balumuwa. By the happy birthday. Twali kukwanjula kwa Bbawe. Netusanga ono omusumba gwe baasiba. Ono yaani omuvubuka alimu omuvubuka gwe bali basibye omujjukiro oyo. Owane ebombo. Oyo. Lwasa ne nabyo omukazi. Ninga blight. Omusumba muyitaani ali amuvubuka abavuga motoka za bbeeyi. Yo. Gwe baasiba. Sinsoyo na Blight. Siraje. Ate yali akolanga yabeera nnyo wa Pastor Yiga. Yo Siraje oba mwingo blight. Kwala wewe. Kwa yabeera Siraje. muvubuka alina mu kasente. Bomba simanyi bombo Christian Bible Church. Aba akatuuka ku mukolo nga ffe tusiibyeyo n'omusumba. Kasuku yajja leeti. Akatuuka omusajja n'agamba Kasuku oluseka atuuse n'asooka alumweweera. Ninga akati bw'otongoza ekintu kye. Buli omu akikumanyirira. Negwe tata Kifengene tetumuuza muvaako baabo. Fera katusirikiridde awaka kati tulanga bakola emirimu gyabwe. Simanyi recording. Wava wana Kifengene. Yavaawo junga tetumulabako. Bwe omanyi esaawa zino engeri gye tuliddemu nze ndaba nga gundi Bashir alina baakoledde ebintu. Simunako obuzibu. Era tusa mugongo. Tuza omugongo. Ojja namukubye nnyo Bashiri wange. Tajja gukuba ku nice TV yatojjala. Ne bwana akukuwa. Ojja girabanga gwe ne mukyalawo n'abaana. Kagano naye wafuuka soja Bashiri yasobola kuyidiba. Soko teremu omukyalo yo kasoda. Naye nga eno shote tugenda givaako ate oguddako tuli mulungu. Kuchenyaje. Ata Kifengene gwe kyokola nti kati funa erogoye giteke mu nsonda nga sponsor. Show proud is sponsored by Tata Kifengene. Ndakiteekawo bwotyo. Nzera. Oteka ndala Kifengene oteka ne namba y'essimu ezo ole bakosa amasimu. Yegwaga guli aba YouTuber. Nafe tutulo tuli bweka mocha. Tugulire KFC. Abana ba YouTube bamanyi. Negwe. Tika ene bebe so ntereko kino kifyawo. Mama weeraga. Mola. Mwana baba ni baba abakyala muli kuki? Zinage funa emboko. Funa omugo guteke mu nsonda tajja kuddamu kukola ddala. Mpe girasi yange nnonye ku soda nve wano. Oge tunira akagundi nyere mu kusoda wano mwana. Yentulidde. Ne baba Tata Kifengene akikoze. Ani gomanyira. Nga nina chips zange wano omanyira onyimye n'akakopo. Owa. Oliro ofulideko ku chips. Nkoko? Kino. Kwata ekifi. Sewo. Giriyo gifiireko. Bonotuuka kango wunya kalimbo. Ojo tegeera. Gwe. Kalino dala okumenya abakazi bazibu. Ovaka nga aliseye ebinyeebwa. Nosanga ali enkoko. Kyala tamanti enkoko Tata Kifengene yagigulidde. Ngo gambani tulidde KFC. Awo wenyine nyinde bire ebidawe no kumugongo. Oluiso omunyeebwa mwe muli KFC bichi. Abate wapakinze ko kifino kikuba ensawo. Nga nkitwala wanzunga wano ebyokulya naawe. Kyamukyala okubanga waleseeyo kinyeebwa. Lwaki lyonna kamuwa mu kisenge.
Mapeku soda. Ukamira. Enkoko etuga. Jimanyira. Wajimanyira? Tumide tomato. Mm. Abali chips tomato. Nemwe. Kati twagala kudda kwa accountability enkoko ebadde ya meka. Abacha mwogera ku balance kubanga. Omusajja nzoga ntambuza bigere. Omuntu tambuza bigere? Wala. Muli nyo watolazo. Tawudde bwagambye nti mbagambe bateekemu kiri ekiteeza atuuse. Mugeza mwenye? Mwana ino bwangu. Obuzibu bwe tuliko wano wabula. Unafulume kati ng'oli yagenze. Wasose mwekubidde eti ne mwerinda walide mugenda babiri. Amugambi kati bwafuluma. Bako oyimirira nkusange. Beba abakyala sula flexible. Nze nafuna emboko nenjiteeka waka mu nsonda. Leta kikopo ekyo njogera gomu. Ogwekubiri owulira mboko ku mutwe. Oyogerera wa. Bale enimba si kwa bakyala. Wagula kagomako. Nedda. So abantu balinza okutandika ne bakwezingako oyo akuba abakazi oyo tawakazi kitiibwa. Anti kati waliwo balooya abatalina byakukola. Bali ayidde Kampala wano. Tumutwale mu kooti. Lwaki yakuba abakazi ne bamubuuza yakuba ani? Yakuba abakazi alina akatambi ng'akyogera. Naye gwe enkoko terekeka mbadde ninga aseebi. Mabirizi. Mabirizi ali. Mabirizi yafuuka public news. Okuva bamusibako. Yasirika. Naye nga bannange. Okay, mubadde bagalekerawo. Tusawa mega. Tusobola kutegeera eno. Tosobola gibala ne bw'ona okunaamirizamu kulaga nti olina by'osoma. Naye nga nkubuulire. Noshe badde y'amaanyi. Naye nga kyokoze kiri eri kyoyogedde. Ntamuza baamuloga. Naye ng'oluza bya ddala. Baamuloga. Tusa kubeera ng'omukazi yakutegerera. Okigedwa concert yali yani twali kugundi ku Serena. Namuganya kwage. Twagala okwogerako ne amuza. Walaba ne mati yakola omusajja. Ne mutuufu. Tajja kwogera. Ne mutuufu. Lwaki mwagala yogera? Musajja nakakana bakanyatire. Mami anganye. Mutuufu. Walaba kati nga bwe baliye. Rema talina kuleka Bbawe kola nsobi mu kamera. Atya. Yes. Si kati mabulire mutomeza moto w'amaanyi agenda okujjawo bayasinike ajjawo bajjo babitexi ajjawo bakavuma ajjawo baani kati nga yamaze ddala okukola gundi bagita amuza events. Bagita amuza events era ebivulu bya Lema ebisigadde nagamba Lema agenda kuweza emyaka 10 era Lema at 10 ejja maaso awo naye amuza yakirimu amuza events. Amuza events and beyond. Ya Keti. Keti and beyond. Keti and beyond. Kati no amuza events. Hey. Newe ekirevu kyamuza kisijja mu kanta yabeera kanta dai. Chai cha dai ne kati kyakula. Bakisimba busimba. Bakisimba. Hata okisimba ne okikuliriza. Baleka mukuza. Yahando teka ko mwitango. Nomusiba zino zigundi zimbazi bajabata Soviet. Buli kiro ngagenda okwebaka. Kireme kuyingira mu masuuka na mu blangiti. Kalokera ku macha nakigagambulako bwati nakisanirira. Bakikuza kibanga muddo gwa hamu buli ogw'ekisaawe. Bakikuza bukuze ekirevu. Nange. Neza Hamza ebale kwagala mukazi we. Sikwagala tali kwala ali dogo. Nawe roga. Atebe ndo gamba laba. Nzesa ngene fly mukazi ne muloga. Nga njagala nzenze kase nga kisoboka. Niye ukazi benda kuzutuka okukazi ogwo. Ojamwerogerako ngoyagala mujjeko nga tasobola. Nga tasobola. Nakyo kisoboka. Otandika tukubira amasimu ekikazi kinnemeddeko. Lwaki bajunja okuluka ku mukazi nga alina ku ssente. Kati nyama makitengene ono nga wo. Ojja kunninya. It's okay. Nzamayisamaira tula wansi. Kachuva neti. Nzo mwaga nawo ninya ku mutwe. Manya kati bolo ninya bwotyo ntaddeko 10. Ntaddeko 5. Wulidde ekijjege ekyo. Fala nnyo. Mpaya 3 nkirizo nini.
Tandikira ate kabe kutandikidde mu jia. Tandikire mu mmeka. Tandika mu mwenda. Ngoli wa rais omwendo ogenda kumweyambuliramu. Mwenda divorce walo sereze sikwata. Ndesi kyakwata. Oyina sanga ngamba nkwaddeyo omutwalo. Ngagenda okusula mbasanganze. Sikwata! Walo sereze. Nesulo oli mulogo kimanyi? Ziri mulogo. Ebanga yembadde naawe. Nene kizula nti sulo oli mulogo. Walo sereze era nze kukaba muganda wange. Naye nange sikasula waliwo ebiseera we nali ng'omusajja waliwo ssente z'otampa ne nzikwata. Omugamba zisulewo? Genda osule masanganze. Ngera bw'ozimpa ngamba otaba mulogo. Siri mulogo. Naye waliwo ssente z'otalina kukwata. Amasanganze omanyi kisege. Andi ze roundabout. Makubo gegattira. Waliwo ssente z'otalina kukwata divorce. Oyina akusanaga ng'oludde okumulaba nga akasina bulungi. Kwate waliwo yampa omwebbiri bannange. Togamba ate omuntu akuwa nga ssente nga mulimu ensuusuuba. Nakuwa omutwalo musabe ku 10. Omulusanvu. Bitano. Okwatanga. Ensuusuba kyeki. Ensuusuba ze ssente ziyitamu. Tokwatanga muganda wange. Omusajja namulabye ali makindo eyo ekigere kimutujja kigenda kwabika ddogo lye. Bw'oli gundi. Ono omuyimbi mugema. Omuyimbi mugema. Gwagamba. Oyo ate amanyi eddogo ly'abayimbi yonna. Mugema bawuza kansa. Kansa y'abalaawe. Akagere k'osamba ng'oli ku stage ateeka ekalwala kansa. Ate n'omanyi ddala mu buyimbi mulimu eddogo. omanyi ekissa abayimbi b'e Makindi nakigambako divorce omuntu twali ku mpewo. Ekissa abayimbi b'e Makindi bintu ebi kwagala kweganako bakazi b'abendi. Abayimbi b'e Makindi bonna boolabye abazze nga bafa. Kyekiki oba lwaki tebayiga? Oli ajja nagambye munnaye. Nva ku mukazi wange. Mukazi wange. Otwala biki. Tolina linnya. Abo abayimbira emyaka 3 nga tebavaayo. Beepuga. Baba n'eddogo balijja ntwetu. Ntwetwewa. Eyo kagadi. Abayimbi balinga bagenda mu lwakusatu. Abayimbi bagenda ddi? Ntwetwe ewana mwandulizi. Mwandulizi bannange. Gyali buli agabagenda. Omwana mwandulizi bagenda buli lwakumeka mpozi. Kuna buli agabagenda okukola concert. Ate akuwa olunaku lumu. Edde before. Kyogenza okusaba kibeewo. Kale oba ne concert kaligeze ng'eyaleema nti yabaddewo nga 23. Kale oyina okugerayo nga 2. Kete nga 24. Nga 2. Oyina okugerayo nga 2 nakuwamu nga 21. Then the next day obera ne concert. N'omulema ayingira. Ng'ogenza wane mwandulizi. Bya bulimba nama. Kati abafiki family kabagenda wano. Mwe abayimbi batali balogo nga bali kwalaali. Mulimu n'abalogo. Ngani. Mwe bali gwe kyo bomanya. Mulimu abayimbi abalogo ababbandi nga beeroga nga tera beerogiza ebbanga ddene. Nga buli omu aloga. Nga buli omu akimanyi. Era buli omu nga n'egyalogera. Mu bamawulire namwe tulinamu abalogo. Abamawulire ate kati bo eddogo lyabwe lyakumpi. Ndikomawo. Beerogera mu zi microphone. Bapulezenta abo. Abo beerogera mu microphone. Eddogo lyabwe jasiri. Teri serious nnyo lyakulwala musujja. Ffe tugamba bali eri. Wokwata woti ngobadde muyimbi bwa kabi. Nojja ku stage n'alira kuseka busesi. Kiki ekyatuuse ku muyimbi ne bakujjawo bujja. Naye nga bazze bakubirenga. No! Next on stage! N'ogubako omuzindaalo. Alimpa! N'alimpa bannange yenna yakimukola. Tewali yakimukola. Oyo maama we. Mama Alimpa. Mama. Yagamba mama yali ayagala mukwata. n'amukolimira. Bw'ogamba otya mbu nnyo kwagala kukwata. Kyokula Maaso okukwata. abantu balina okumaintaininga that celebrity status eyo. Nzibu. Naye yabyogera already agudde. Yali agudde. Wali ompimira ku ki? Ate akakima tekamunfuulira. Wakalabako. Enkima ne bagireka gundi. Wakusezibwa. Enkima yaani. Enkima gye bafuna mu accident. Mu accident gundi amala Lady Grace amala afe. Tomanyi enkima bagireka ku ne bagisanga emulago. Naye. Ninzo bandi nga mawule nga mugabeera wala. Enkima yali mpa bagimba nako mu luyimbo. Bwa yani muyimbe ki yagiyimba.
Olukaga. Si walukaga yali ndowooza asa n'embuga. Olukaga yakubya oluyimba bambi. Nesimanyi title yalo. Kambuze walukaga mu Bazira yakoze video. Swimlive Avenue. Ngakoze video. Video yako yade nungi. Ni title oluyimba sijumanyi. Baluita batya. Ninga. Nalabye ko Jessica trailer ka. Ngamwe mbazira Tony ne Sona Ben. Mbasana song by the way. Mwana Tony wa amaanyi. Okubanga nga wakajja kubanga Tony mu Kampala tana kumala mu banga dde. Tana wanaweza kweza mu myaka 5. Koma yajja yasukire ne ntinde ku radio 4 then yava kayiga taxi base. Wasuna yaliwo. Isuna yaliwo kubadda. Yaliwo ne Kampala. Kambaza ne Suna ni yaso. Suna si aleta mbazira. E Kampala. Nedda. Ani aleta. Nakujja kwambazira Tony e Kampala. Sijja kulima nenze kali enenze namuulira atuse ku radio 4. Simanyandi ya mutu. Ne ya Janice nenga agoberera Suna. Baba bali bakola bona ku radio Wood. Bagizimba nnyo nate bagisuula nnyo. Ati bagivaako neegwa. Beba maanyi. Babande balina amasanzi. Simanyi gava. Naza Suna. Basaba. Balina heavy high voltage. Bagenda nalongo. Bagenda wanalongolizi. Nenga bayisa bulungi bayidhayo mu bantu. Kubambaziira asimatu sobenje bwa mirundi ebiri. Ate mu mwaka gumu. Ne mwala abana nyo piche bakola okuleta ebintu byambazira. Pitya. Bwafuna akabenje. Bebaleeta ebintu bye. Okubireeta okuvaawo. Bamutaasa. Bali bagenda byawe. Then ne basanga akabenje kati ngate be babaddewo. Ne bamanya senga bigenda mu mikono gya poliisi. Benza obutalabika. Kuba kala abantu ba bulijjo. Nenga tumatumaliza. Okasubira nga wayisa bulungi mu bantu munnaye. Bana pressure. Kwa bantu tutalina kwogera. Pressure nze nabaddeko mu kooti ye. Muntu awola mpasa abasajja. Omwana oyo ekyasinze okuneewuunyisa. Lwaki obwakabaka? Nalisuulirangako. Muntu agamba nti mulalu. Pressure. Yagambye aliko ekizibu ku bwongo. Pressure oluzungu lwafuwa. Omanyi abantu abasoma ebintu nga bagezi nnyo ne bavaako. Kati yo pressure. Naye teyavaako. Tusaga nti navaako. Tubananize navaako temunsiba ndi mulalu. Yagambye mu kooti. Musimanyi emizimu gy'abajjajja. Giba gimubanja amasiro. Mbu gimubanja amasiro. Ate mbu ye kyagamba emizimu egyo. Mutalina resources zikola ki? Zimba masiro. So agezako. Before kujja ku mpewo. Awandikidde ebbaluwa nnyingi. Emengo. Naye nga tafuna okyagala soda reply. Okitegeera. Soda agezza. Nshaka yankozo naye ngenda muva akole. Nga tafuna reply. Okitegeera. Nze gwe mulundi ogwasoose okulaba omuntu nga bamukutte ku misango nga egyo gya offensive communication n'omuyita mu kooti ne baagala bamweyimirire that same day. Era kyabuze ku katta senga abadde n'endaga muntu. Bali asaba omukkiriza okweyimirira. Shanga jjajja amugamba yamwadde Asha Blessing yabaddewo nga talina ndaga muntu. Ye mukyala. Senga abadde n'endaga muntu. Yabadde atenda okuba n'abakoyimirira babiri. Naye nga afuluma waawo. Yabadde afuluma atya. Koti ng'emutadde. Naye sikirabangako. Nze naye kamera. Baba nze kutala nti tebakkiriza kutwala amateeka munga. Baba kumutanga afunye isima bamweyimirira mbu afuluma pressure. Nabaddewo oyo pressure mukube engumi eji emu agenda sukenda kubinga ali mulago nze mwenyini devotion ina manage nze pressure linda ko bino bagamba musipanja daga muntu yamulemesizo okuyimirira nsinga zabaddewo neyimirirwa nezibira ne bagamba ati bamutadde mukube engumi eji agenda kubinga ali mulago complicated kubanga n'obwakabaka bwenyini ebyo emisango bulaga bwagivuddemu bajja batyanga bo tebaliiwo. Tugambe tebategedde hearing ya court. Osobeera mu court nga lawyer jali nga tuliwo. Oba court obwakabaka bwasindika bannamateeka lebe ba. Ati tebabaddewo. Siteeka wado agala bena bere mu court. Sibene. Tebabaddewo. Agala bere mu court. Bannamateeka abagundi tebabaddewo. Tebeta kubeerawo. Kati pressure kyakutwala mu court ngobeerewo n'ogwo omuntu ogumulinga emboona. Yena namulabe era nga bamusimbye mu kaguli nga alina ensawo y'amagumba. Ate omutwe gwazimbye wano akantu bwe kati. Aina akantu wano wakati we kati akasunsu kali omanzi leko kwezabiranga n'obusunsu wakati. Oba byakikere empe mzimu gya. Ali za mulempe muzawa nawe.
Aina mpeo zawe zo luzungu. Pressure baba kumutta. Ngalo mpirawo. Ne bagamba nti bamutadde. Nadi njamu kuba tripod ya kamera. Afazala veonga azirisi. Nayo mwana yabadde asana asibwe. Era ne oloko nabula kumawunga 17. Nga musanvu. Nga musanvu. March. Bajja kumweyimirira. Naye nze mbali alasoka abere ku keruzira. Yagambe mulalo. Mulalo. Mbozi kati ayinza okumuwonya. Obana akoma mu kooti. Ne baleeta ne bba. Baleeta bakulezo engeri abadanyo mu ddagala. Dale baluwa nga bazisayiningako okuva ebutabita. Abajja kumuleka. Nakatuluje ngembona y'omuntu ekalinga chapati enumeko. Nka konna kwogera oluzungu I'm sorry I didn't know. Akaana kamanyi oluzungu ako. Oyo pressure. Alinga kana katuna yagina myaka 3. Really? Ani myaka 27. Si 27. Nani yabadako so omwana oyo okuvuma Obuganda? Wali obuzibu. Bana mshude kino. Nalabye n'emisango gye nga ndaba abantu abasinga abamu balinga abajeewa, bajeebalama, balinga abajeewala okitegeera. Nga ndaba omusango olaba nga gw'amaanyi. Kati balinga abakiraze nti full figure. Bebawa ababali tebakola ki? Tebabirimu. Okitegeera. Kati kubanga senga ddala babadde bakyagala. Those lawyers would have been there to die with pressure. Tebandikiriza na mulamuzi nti awoza kumuwa bail. Okitegeera. But buli omu yabadde alaga ebintu ye abyesamba samba. Okay, onako olwaleero tegwanga tusukawo wano show onako olwaleero ebyokulya welfare byonna bikoleddwako tata Kifengene okubyedali mu United States of America ensonga wadde zikwasaganya bulungi. Kyali wange omubwati best friend. Bulungi nnyo naye nga nyongera okutegeeza nti enteekateeka zange zewaŋŋambyeko ez'e Kenya zo ziri mu jjiya. Ziyinda. Era passport nagitegese dda nagijje mu bintu ebirala. Kati ngenda abantu be Kenya ngenda kubanzija 1 week from now tuwenga tulimiramuko. It's 1 week teshawera nakwera 1 week. Teshawera zinga na kumwenda. Nakunga mwenda ate oli musiru otegera bulungi na kumwenda zibawe kati. Zibawe wiki. Wiki rimwe na kumeka. 7. Abantu be Kenya ngenda kubanzija anytime genda kwekerereshwa tugende ko Naivasha tugende ko Nairobi awo tuyingire ko mbitunde byenjawulo awo tuyumyenyumyeko n'abantu be Kenya. Tugende ko eri mu nsozi Terengeti tugenda Terengeti Serengeti kiribwa kiri mu Kenya tugenda gendeyo mu game park tunyumirweko obulamu ate Kilimanjaro kiribwa still there is part of Kenya tugende ke Kilimanjaro kwegamba ati olugendo lwonna tata Kifengene kuva ali mu USA yalutadde mu ensimbi buli kimunze osekaki webala kuteekateeka bulungi mbere bulungi ndowooza ebizigo bannange ndako omukula lange ebizigo bane basebo ne banyabo kadi natera okujula ejulyako bizigo byawo genda kale bane abagala okunyira okulabika obulungi ng'olina black spots ng'olina embalabe olina ebikuyiro mu face jangu flex organic tukuguza ekizigo ekirungi ebizigo byaffe tetwerusa obeera mu kalayo naye nga olabika bulungi tukola delivery living example mama Kitengene ali ku products za flex organic products so banakizati ya mama Kitengene ani digest kansome namba yaffe eri 0706 597 oba 0772 332 ezo ze namba za flex organic products wozikubiddeko tuba tuzikwata nitukuleetera ekizigo wonna wooli. Kale olwaleero nkutegeeza banafe basula motors wali Makindi wevuge ku motoka ennungi ebbeeyi enaku zino vuga Benz Brabus gyevuga Maika emmotoka yange empya najje wali musula motors kibanja mpola so okugenda n'ofuna emmotoka ennungi nnyo kasente kona kolina okufuuka driver wo si kuvugako ku piki kati nga wevuga ko wali mmotoka yo sula motors basanga wali Makindi nga kuva ku kalenda okukirira boti ku Entebbe road opposite amafuta ga Africa Oil mwe bali awo jabo bafuna bulungi namba zisimu ziri mu kasonda mu kagundi ka red bakubireko simu ku kamera ntambudde ni mwana mwenzi Jacob ayagala TV ewaka atugenda kujimufuna atayagala 40 inch kuba wakatandika okutambula nedda sebo yakola final graphics za celebrity track abalina okulaba buli kimu kyakola
so kati bana tumugulire emmotoka era tubadde tumaliriza neiba waffe ekikomera kyaffe ffenna bali muno tulina emmotoka naye atuuse tugenda mugulira TV kisigala tumugulire emmotoka mugambe tumugulire emmotoka nedda baba yeyo naye mbeere bulungi mweraba